nazze kulaga ono omukyala nti be bamugamba nti muwala na ssebituufu. That's not right. And I believed in that from day one. I knew that because we've met on so many occasions and there's been only positive vibes. And I'm so happy that today you made it. Yeah. I'm so happy. It's one of my best moments in life. Well, this happens to all of us. I mean, tulibakaza ate tunyirira fenna. So oba onyirira bino bisubire. I mean, look at her. She's a diva. She's a queen. She's sexy. So, but then techiwa musajja yena luksa umwe disrespecting. Emirimu gyaffe buli omu agijudginga nga bw'ayagala. But let me tell you, you can't judge someone olw'okuba yambala kamini olw'okuba we dress for ourselves. Omukyala nti muwe ekitiibwa. Nazze kulaga ono omukyala nti manyi kyakola. Nazze kulaga ono omukyala nti manyi effort gy'ateekamu. Ekintu kyennyini ekyaliwo omwaka oguwedde ky'ekintu kyekimu kyennyini kitandise okubeera nga kiddawo omwaka guno eno. Bino eno byonna omwaka oguwedde olutalo lwa Shiba Kalungi wamu ne Spice Dana byava ku bafaani. Neera right about now bafaani bongeddemu omuliro okubeera nga batokosa kyonna kye bafubako kulaba nga batokosa. Shiba Kalungi waliwo ebbaluwa eri mu kubeera nga esaturatinga ku social media platforms ez'enjawulo nga ziraga nti abaana aba Shibaholics be bagiwandiise neera nga bagiwandiikidde ani nga bagiwandiikidde Shiba Kalungi okubeera mbu bo nga bawagizi ba Shiba Kalungi ne Queendom yonna nga bategeeza Shiba Kalungi nti tuyambe bambi weesonyiwe mami birungo weesonyiwe source management etwala Spice Dana kubanga mbu ensonga ze bateekako mbu Shiba ofollowinga Spice Dana omusupportinga n'okumusupportinga naye ate Spice Dana mbu tewaliwo value gyagatta ku Shiba tewaliwo na support gyabwa Shiba Kalungi ebibadde byakabeerawo awo mwana watu ngenza okulaba wayiseewo eddakiika ntono nga n'aba source management oba abaana ba Spice Gadgets nga baneenono kyekibiina ekitongole ekisupportinga Spice Dana oba Spice Dana diehards nabo nga bataddeyo ekiwandiiko nga bategeezanga nabo bwe batalina kakwate konna ku Queendom yaabwe weetabakwatako weetagattako value ku Miss Birungo waabwe oba Spice Dana kati olutalo luzemu okubeera nga lukula nga we lwali luli olutalo ekyalusiizinga ne lulekeraawo okubeera nga lugenda mu maaso kyali kintu kimu. Spice Dana yalilizinga EP ye n'ayita abayimbi ab'enjawulo okwali Juliana Shiba Kalungi naye najja okubeerawo kwolwo olunaku lwe era ne bayimira bombi ku stage ne baperforminga na bombi so oluvannyuma ne bakola n'ako ka video kenkuzannyidde kengenda okubeera nga nkumalirayo awo olutalo ne lukkakana ne bagamba Shiba Kalungi ne Spice Dana tebalina problemu yonna bakwatagana bulungi kati ate labayo bineeno we biddamu okubeera nga bitandika nga byavudde ku luyimba lwa Sipimika Shiba Kalungi okuyimba mu line egamba ebirungo ye tebamupima ku birungo ate nga ne Spice Dana naye alinayo akayimba akapya akalaga muni akakuba feminist mbu ayogera ku fake feminist kyokka ate nga feminist ffenna gwe tumanyi ye Shiba Kalungi kwegamba olutalo luzzeemu luno yotaakomekerere mu bbato simanya awo anaasiizinga muliro naye akatambi keekano.